Bobi Wine yavuddeyo ng'ali Geneva n'agamba nti General Muhoozi bamutegeko envumbo ne President Museveni. Kati bwe babateekako envumbo General Muhoozi mirundi emeka ng'omulaba alinnya ennyonyi ng'agenze Bulaaya. Ye President Museveni omulaba emirundi emeka ng'agenze ebweru. Era ng'omuntu ow'omutima omubi, Muhoozi talina kyayagala bweru. Muhoozi talina kyayagala, President Museveni talina kyayagala genda Bulaaya. Bo bennyini abazungu bagenda ova bajja wano bakole ki? Bamwenoonyeze. Toli president waffe, nze toli president wange, toli president wa ggwanga Uganda. Nze taata wange yali mulwanyi. Balwanira eggwanga lino bayiwa omusaayi gwabwe. Kati gwe tojazanyira musaayi bakitaffe gwe bayiwa. Ojjolooze nti n'abazungu ogenda baleeta wano bafuge. Obaleeta ngaani? Obaleeta ngaani? Gwe gwani asobola oteeka gavumenti ku bunkenke? Bobi Wine tolina ky'oli. Tosobola teeka Museveni ku bunkenke. Ekyo tokisobola. Bangi bazze balemwa. Ebibinja bingi. Ali Shababu, simazi ADF, simayanga baani. Okitegeera? Kati kakkana abazungu se bagenda tusalirawo. Na buli muvubuka yenna akyakukiririza mulaba ng'omulalu. Nze nkutadde. Yes, awo nyine tugenda otandikira. Oli ku Yugi Update Civic Courses bango tuwuliriza. Manyi obulalu buno bulina stage. Ate ovanga ne ku mulalu anaaba ayambala. Oyo omulalu wa bulabe. Omulalu ng'akeera n'anaaba n'ateekako engoye. Oyo omulalu wa bulabe nnyo. Kuba tumanyi kiseera ky'eddaluulye we littukira. Oba kategedde akantu ako. Tumanyi ddi na kiseera ki eddaluulye we littukira. Lwaki ndeese ensonga eno? Bangi ebedda mbalaba ku social media muvuddeyo ne mugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda simanyi mu Geneva Summit, European Parliament okutuula byonna byakwewusa. Tebina kibigenda kugattako Robert Kyagulanyi Ssentamu era tebina kibijja kukyusa ku Uganda. Mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda sigala afuga oba oyagala oba toyagala. Era Bobi Wine amalaga mu bulago afuira ndiga mulere. Ebyo byonna tubiwulidde basebo ne bannyabo. Era bingi bimwogedde. Era ebigambo bingi ebikyayogerwa. Kati ono owulira akomba kwerima nga Robert Kyagulanyi Ssentamu watali mukulembeze wetalifuga Uganda mu eggwanga baalisikira balirwanirira bakitaawe bayiwa omusaayi ku lw'eggwanga lino. We bayingira olutalo ani yabagamba nti muva mu lutalo eggwanga tujja kuba tuli baweeredde tuli baguzizza. Ye mu lutalo ani yabatumayo? Ye biki bye mwalwanirira? Biki bye mwalwanirira mu lutalo? Mwalwanira funa ddembe lyammwe. Era mwamala okulwana ne bafuna eddembe lyabwe ne bibaka bulungi, ebizibu byali balina byatulo ne biggwawo era byase kwegamba omuwendo gwabwe gwa compensatingibwa kwe bali balwanira ne babifuna. Omuwendo tugwali kwa kutwala ggwanga kubeera lyabwe. Ekyo mukitegeere. Omuwendo tegwali muna kutuntuza mijiji mito gizaalibwa. Omuwendo gwali gwa kwerwanirira mu abaaliwo akaseera ako kusinziira ku gavumenti eriwo ng'ebaliisa akakanja. Era weegutyo weguli na guno omulembe ke kaseera kaako okwerwanirira ku gavumenti eno egiriisa akakanja. Oba akwategedde akantu ako? Bali baalwana yes. Tubasiima, tubassaamu ekitiibwa, be bali kulwanirira ggwanga lyabwe gye tutaali. Naye baalwana olw'ensonga nti baali balwanirira future yaabwe. Na mujiji ogunaddako mu maaso. Bali balwanirira ddembe lyabwe kubeerawo kwabwe. Singa tebalwana ani yali agenda balwanirira? Wali oyagala tuve mu generation eno yali tennabaawo tujje tulwane mu biseera byabwe ebyayita? Wali oyagala tuve mu future tujje mu byayita gye tuba tulwanira tubalwanirire? Muleke okukuliriza ensonga eno, musimanyi mwayiwa omusaayi. Kati omanyi bannayuganda mu biseera bino ku mulembe guno abayiye omusaayi ku lw'abaana baabwe nga baagala babeereko bulungi ku ngeri gavumenti gye bayisizaamu. Nabo baveeyo ku mirembe mu future batandike okiraiminga nga mmwe mukiraiminga nti bakitammwe baalwana. Owaayi bye baalwana olowooza byaggwawo. We bikomawo kitegeeza osirike tolina kuddamu kulwana. Wali otuddeko ne weebuuza bajjajjabo ki kye baalwanirira. Woddawo n'okyebuuza n'okifuna olaba kyaggwawo oba kyakomyewo. Olwala obulwadde n'ogenda mu ddwaliro ne bakujjanjaba n'owona. Woddamu okulwala omwaka ogujja togenda mu ddwaliro okuba wawona. Tofuna musawo mulala kuvumula kirwadde ekyo bw'okuba musawo gundi yali yakivumula. Banaye bannayuganda muleke okwewusa.
waliwo ebiseera ebisinga emufaanana nga aboogera ebigambo eby'amagezi naye nga byolesa buwutta bwammwe ate nga tulaba nga basajja bagezi muli basajja bagezi nnyo muleme kwekyoboola muleke kuteekawo reasoning eziri useless eri emigigi emito egigenda mu maaso tinze Bobi Wine talifuga olw'ensonga nti no tasobola kubeera mukulembeze wange kitange yayiwa omusaayi ng'alwanirira gavumenti eriko kyesi yeebale kulwanirira yali alwanirira ddembe lye bwe kuti weguli naguno bannayuganda balwanirira ddembe lyabwe ebintu bye mwogera oba oluusi musooka birowoozaako musooka kubirowoozaako ne mubyefumiintirizaamu kati olw'okuba bye balwana mu mirembe giri tetudde mu kulwana olw'okubanga ebizibu ebyabalwanya luli weebiri tusirike tubalinde bazuukire bakomewo balwanire eggwanga lyaffe zingamba ke kaseera muzuukuke twale tulina bagamba bigambo nga bino kuba kati nze we ntunuulira omuntu ayogera nga bino ng'emyaka gyantwala kitange mulamba mba nzigwamu amaanyi abantu abamu tulowooza okusukkakaawo tulowooza bya maaso tetwagala kulowooleza byamabega muleke okufuula ebyayita byammwe okufuuka ekizibu kya fyuca yammwe ebyayita bibenga ebyayita yes kituufu tomwagala tajja kufuuka mukulembezeewo ekyo kituufu naye tetuli ku kyalo Robert Kyagulanyi Ssentamu kufuuka mukulembeze wabula ensonga gye tuliko ya Uganda kununulwa mu byeyitamu nga bakitaawo w'oyogedde baavaayo ne balwanirira eggwanga balina ensonga ezaali zibanyiga ne bayiwa n'omusaayi bwe baatuukira okuyiwa omusaayi kitegeeza ensonga yali waasi nga bakooye nga bagamba oba bafa bafe kati ne bannayuganda basinga bali ku extent eyo bagamba oba bafa bafe bakooye kati so tolusuubira nti nno gwajja okuba ekika mu kkubo lyabwe onoosumattuka mwegendereza ebigambo bye mwogera oli free to choose whatever words you want to say but you are not free from the consequences that can come from your choice of your words ekyo muyino kyegendereza ensi kati omwali mugisuubira siweeri gwatanaloza ku bukambwe ku bannayuganda mu sizoni zino kusaasiddeko tetugamba nti nno tetusiima balwanyi abalwana yesi mwalwana mwebale era naffe tumanyi nti bajjajjaffe balwana era bayaniriza omukulembeze wammwe mu bitiibwa alina pointi endala gyagasseeko nti olowooza abazungu bye banajja wano ne bakukyusiza obukulembeze bannange buli kintu kitambula mpolampola teri azimba nnyumba n'atasooka sima musingi buli kintu kya mpolampola Robert Kyagulanyi Ssentamu waba agenze mu European Parliament mu Geneva Summit n'ayogera n'abazungu oba abazungu bagenda okujja okumuyambako okununula eggwanga aizulu kyonna kyasobola okukozesa ye Museveni yakozesa mmundu ate nkiwa yaliko ne foreign aid endala ezamuyamba kati so twongere ebintu bino buli sense of maturity tuleme kukuliriza nnyo balwana bye balwanira byaggwawo gwowo otunulatunulamu wetona kyolaba noganda ekino ekintu bali bakirwanirira ate kikomyewo kitya awo wandibadde otuula ne weebuuza noganda kino twakiki ekyatwala kitange mu nsiko yali akubuuliddeko ekyamutwala mu nsiko gwetulaba tino kyansonyi nnyo omuntu eyafa era nga alina kyeyafiiririra kiveewo ate ne kikomawo mu kaseera mpawe kaaga ekintu ekyo nno kiruma so nze mmwe abantu nga mmwe mwandibadde mwesaliranga emisango nga mugenda mu maaso n'okwenenya mwandibadde n'abasungu nnyo basunguwavu nnyo okugyako gavumenti olw'ensonga nti bakitammwe baayiwa omusaayi kyokka ebyabaleetera okuyiwa omusaayi bajjewo ate bikomyezaawo mu kaseera mpawe kaaga kati abo bakitammwe babanga abalwanira obwereere so nze ye pointi yange siyomba am just clarifying ni mukutangaaza ategeere atategedde alekeyo njagala okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV ko sinzidde obanga otuuliza nja kusaba gwe otambuze vidiyo eno
gitambuze wonna ekisoboka bannayuganda bategeere eno ensonga. Bano abavaayo ne beekaninkirira ne bamera amababba nga boogera ebigambo bye balowooza nti nno bituufu era bituukurivu, leka tubayigirize bategeere ekyokukola. Oba oliawo bayige n'ebyokwogera, temubanenya baawe ensi bwe batebagirabira ne bajja tuuka essaabazukuka obwongo. Mwe ffenna tetutegeerera mu kaseera kamu, olwo bategeerera mu wiiki emu, olwo bategeerera mu myezi, mu myaka. So buli muntu mujaajinge ku lulwe.